Olunaku lw'eggulo abakkiriza beebulungudde ku kisaawe kya Old Kampala okwetaba mu kusaba kw'okumalako n'okuyingira omwaka omujja 2025-2026. Wano okusaba kwakulembeddwamu omusumba w'ekkanisa ya Christian Focus Center, Pastor David Kiganda, wabula nga waasoose kubaawo kukuba ttendo. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 6 ogw'ekiro ne bakuba oluyimba lw'eggwanga, olwo ebiriro liro ne bitandika okukubibwa. Oluvannyuma basazeewo okuteekamu engoma eŋŋanda ne babiibyamu okulaga essanyu eri omutonzi abatuusizza mu mwaka guno omujja. Oluvannyuma bano bagenze mu maaso n'okusaba okutuuka obudde kkejjenge ng'ekisinze okussibwako omulaka kuyita mu kulonda okutaliimu kuyiwa musaayi. Let's trust God for this. Fwenna bw'obanga oli wano ng'oyagala Uganda, sabira okulonda okuddako. Taata tuleeta Uganda yaffe eno mu mikono gyo. Gwe wagituwa tugibeeremu. Tuyambe ayi Mukama, tuleme giyuzaayuza kubanga tulina emu. Leeta omwoyo w'obukkakkamu, leeta omwoyo w'okuteesa, leeta omwoyo w'okukkaanya. Jawo omululu makkati gaffe, jawo entalo makkati gaffe. Pastor Kiganda asabidde ne bannabyabufuzi abeetabye mu kusaba kuno okuyita mu budde bw'okulonda obulungi n'okubatuusa ku buwanguzi. Era tubasabira obuwanguzi mwena. You. Ndabyekaawo MP2B wa Kampala Alani Lwanga. Tony Joseph Mabirizi abadde. Yes, the presidential candidate Elton Joseph Mabirizi presidential was there. Candidate. Presidential candidate. Ndabyekaawo mukulu bali mwenso. Asabye abakkiriza okutambulira mu butuukirivu bwe baba bakuwangula abalabe baabwe. Amaanyi okuwangula obukaba, obwenzi, obusamize, obulimba n'emize emirala gyonna, obutamiivu, baw'amaanyi okuwangula byonna ebibadde bibawangula mu linnya erya Yesu. Mu ngeri y'emu abakkiriza beeyiye ku kkanisa ya Holy City eweerenga okwetaba mu kusaba kw'okumalako omwaka n'okuyingira mu mwaka omujja. Eno okusaba kwakulembeddwamu omusumba w'ekkanisa eno Ronnie Makabai, ng'ono naye okusaba kwe akwesigamizza mu kusabira emirembe mu ggwanga mu kaseera k'okulonda. Kyokka alaze nga bwe wakyaliwo ekizibu eky'amaanyi eky'okusabira eggwanga ne Afirika okutwaliza awamu naddala bwe gutuuka ku nsonga y'okukyusa obukulembeze mu mirembe. So what am I saying? That in Africa we have that thing of strife that comes from our backgrounds. So whoever gets something, that background manifests. So if you have that problem, then the democracy we got from the rich, from the whites, doesn't work. The democracy that we use in Africa, it doesn't work. Ono asabidde abantu okumalako omwaka omujja mu mirembe era n'abasaba bulijjo okutambuliranga mu makubo ga Katonda. God is going to do a lot of things. This year that have entered, God is going to do a lot of completions. So many people will see a lot of changes in their lives. Either way, but all I know, God is going to do a lot of changes in people's lives.